Gange Baby Rich. Baby Rich ebiwala abikola ku hoteli ya bijjawa. Emisana tobirawo. Babino emisana nga tobiraba. Ne mama nyebo. Bikola night shift. Amabina gava kuno. Nakanya okusanga walukaga nga atulawo tavaawo neŋŋamba kiki ekiri wa Baby Rich wano. Munaye ngenda okubategereza obulungi eŋŋamba walukaga ku hoteri zonna eziri mu Uganda eno. Ezifumbo lwaki walukaga nga munange. Kati emmandu eba tutewo Amba. Wanyine Amba naye yezira wali biwala bipya ebyamabina amanene. Buli watwabanga ku show nga Amba akyama wa Baby Rich. Ngenda kugulawo kino. Kumbe waliyo ebiwala ebyamabina amanene nga lwe tugenda tusane walukaga tumusanga waawo. Kale tugamba bannange siddala mutuufu ye. Kumbe kati ngera kizuula nga mutuufu. Waliwo ebiwala gye n'ebyamabina amanene. Kati ebiwute omanye nkizuule nga sajja katuulewo. N'ennaku zonna kyabeerawo nnyo kirabika. Oba bamugamba nti nno si matuufu biteekao byambala bwambale. Simanyi naye nga gyebale. Agamba atya Innocent tegusuulwa. Owatali mwavu omutwe gwo gwe mwavu. Kati mwabenako mulina omukisa gw'amaanyi nnyo olw'ensonga nti nno waliwo omusajja enjasabigwe eŋŋoŋuli enjasabigwe enkwatangabo gwe ngenda obaweereza. Innocent tegusuulwa ngenda mubaweereza. Nali wano nga tukolana agamba nti omuteeketeekezo lwaki sizirinda mwe tubuga ate nti olinda ki genda kati twamubaweereza. Era bw'aba ayina ensonga yonna gy'abagambye mumulabiranga ddala. Kati nze nduumidde bakyali bange ababoodaboda abantu baganda bange abantu ba wansi bemulabiranga ddala. Kuba kati tumaze omumperereza watuuse ensonga kati akoze eki. Obuweereza abadde ayagala butuweereza mu biseera by'amaaso ebugaa nedda kati. Gwaye natusomesezanga ku televizoni kwokka. 18 z'eddakiika ziyise ku ssaawa 5 Bukedde Fama Radio Embuuti Kizikwoli. Pulogulaamu ekigiriduka bagulendongo ppaka saa 11 ez'okumakya ng'akasana kaase. N'olw'ensonga eyo naawe ky'olina okukola kiri kimu kubeera ng'otuulira ddala kuno n'owuliriza endongo efabakuka bufabakusi kati weyongereyo mu maaso. Owange sabula andabira ku kabakati amugamba munoonya. Ebyo bye yeeyita kapa byesiigasiga ebirangirangi neyeyambaza obukofiira bwa bukapa. Tuli balawufu tukumanyi bw'ofaanana kapa kati. Abasajja bakuno ebyo tebabimanyi era bajja kubojjogola. Kekozesa vidiyo nga keyambaza nga kakapa ne kekozesa nga kakapa. Abasajja bakuno ebyo tebabimanyi bajja kubojjogola. Kapa kati ne Rachel Manoonya. Muntukako mu ofisi yange nga siraba kubayo ndulira SFC bandetera.
Kapa kati nerekere mbetaaga mu ofisi yange. Mukolenga bannammwe abayitayo mu ofisi ne batekola ki ne bategeera embeera bitambula bitya ebikola bitya endongo eno mwakagiyingira ku siteegi weekyanga kyanga otya kati mulaba ennaku zina kalona ntongo yeekyanga bulungi yajja wano ne tumubuulirira ng'abantu abakulu ne tukabuulirira kati keekyanga bulungi ku siteegi kandi wabanyama ulira ndongo Baby Rich oyo wala alikola ku hoteli ya bijjawa
emisana tobirawo Wabinonya emisana nga tobirawo